Ahmed Matovu akamala emyaka 40 ng'alundira enteeka zo mu Kampala era ng'omulimu guno agwenyumirizamu bwakubulira engeri gy'akukolamu nawe osobolera ddala okuyiga n'olundira mu kibuga. Gwe kennyini nannyini mulimu ogwo ogw'ente olina okusooka okuba nti ozaagala. Ekisookebwako olina okuba nti ogamba kyokola okiinako idea. Ategeezezza nti omulimu guno ekikukulembera kwagala buyonjo okufuuyira ente eddagala n'okuwa ente ebyokulya buli kiseera. Ente zino zaagala nnyo obuki obuyonjo, zaagala nnyo okulabirira, okuziwa eddagala ery'ebiwuka, okuzifuuyira buli wiiki. Agamba nti ente evaamu amata erina okufuna amazzi buli kiseera esobole okuwa amata agawerako era ekamu emirundi 2 buli lunaku. Oteekwa okugiwa muli ebyokulya ebigimala naawe esobole okukola ki okuwa amata. Ente emu eri esawo z'ebikuta 2 kw'ogatta omuddo okumalawo ssente 4,000 n'osaaka amazzi ng'ennyubidomola 4 nga buli kidomola kya nusu 4. Ente emu eyo yokka omuli olunaku ekitoni nnyo esobola okulya ensawo 2 ke siringi 8 olunaku. Yo kebe ina okukola ki okukozesa esobola okulya omuddo gwa siringi 4,000. Gambye eba yeetaaga siringi 1,200 buli lunaku. Kuno kwe kuli okugifuuyira eddagala erizigobako kawawa nga buli lunaku kubalirira ente emala 1,200 buli lunaku ng'omwezi ogisasinzaako emitwalo 30. Ekidomola bw'obanga muli ogula kigule siringi 2,500 buli siringi mmeka 10,000. Kati mu wiiki eba yeetaaga okufuuyira etontono gya siringi 12,000. Matovu agamba ennyana ewakira ku myezi 18 era bimaliza okuzaala ebeza amagoba. Agamba nti ente emu ekamwa mu lita 26 nga buli liita etundibwa ssente 2,000 buli lunaku abagifunako amagoba ga mitwalo 4. N'egitunda liita 2 ku siringi 2,200 every day n'empa siringi emitwalo 4 omwezi n'empa emirundi 1 mu emitwalo 20. Alina ente 8 zalundira mu Kampala ng'agikamira ebbanga lya myezi 6 n'emala omwezi gumu okuddamu okuwakabula bw'alaba egenda ekulirira agitunda wakati w'obukadde 45 okusinziira ku kiro. Bw'obanga ojabiridde bulungi n'evaamu nga bulungi ng'eddala yeyonka bulungi nekutta bulungi etugamba tusitundira wakati w'obukadde 4.5 n'obutaano. Ente ennume ziwa zitunda nga ziwezezza omwaka gumu n'aziggyako buli nnume etundibwa emitwalo 9 nga yakaweza omwaka gumu. Bezaala ekirume ninkiyoseza emyezi 9 balunzi bannange bakikima wano ninkibaguza emitwalo 9. Ono yatandika n'ente emu yamuwa kitaawe wabula kati ye n'ekitebe bawezezza ente zisoba mu 10 ng'ezisinga ziri mu kyalo. Egamba ekisinga ennyo okutulemesa bunene bwa ttaka obw'omuddo nti tugenda tuzisala kubanga bw'oba nenyingi nnyo oba tukyasobola kuzikkusa. Alaze okusomozebwa olw'ekiyanga ne bafuna amata matono kino kivuddeko ebbula ly'amata mu ggwanga. Okulya bibeera biki bitono egamba ne zeekubamu. Okulonda ente akwenyumirizamu nga bulirimu abantu 6 ne bafuna diguli Makerere n'okuzimamu amaka. Awadde eri abagala okutandika okulonda ente mu kibuga amagezi ag'okukkiririzaamu n'okubeera abagumiikiriza ngo bajja okusobola okufunamu. Bw'oba osobola okunoonya omuddo gwe kennyini gunoonye, bw'oba osobola okunoonya ebikuta byennyini binoonye n'ebirala ne maize brand naye mukole ki munoonye okole ki omuseemu. Rebecca Geoffrey yakusakidde Green ku Lwabukedde TV agafuna.